Ulifango ne soja woli tegeke ekipiira utegeke petro bera n'ekigula ekibiri kikyobiri nakyo muwulira Alyanisiki bamuleetera ne bamuzaayo tulina ebifo bya mirundi nga 10 ebirina okwokyebwa ekisooka tulina okwokya eddwaliro ly'Ensambya mukitegeera ng'omusango gwe tubateekako wakutta Joram ekifo bamutwala omujjanjaba baayagala nnyo ebibumba okusinga okumujjanjaba ne bamutta mukitegeera tugenda osooka okwokya ekyokubiri pulezidenti w'abasiyazi nawulidde nti beegase okutulugunya Alyanisiki mu kkomera beegase n'oli nannyini ddwaliro batulugunya Alyanisiki mu kkomera tuwaagala twokye ebitebe bya Nuupu byonna mu buli different places mu Uganda byonna nabyo tubiteekera omuliro tubikumeko omuliro singa Alyanisiki bamuleeta ne bamuzaayo buli mwana wa Alyanisiki kati mumanye tugenda mu lutalo bano abatugamba muno mbu ebintu tubikwata empola no siwa ekituba kigenda okukola gavumenti tugimanyi basobola omuleeta ne bamuzaayo ne bamala ne bagenda mu simanya tugenze mu simanya sizoni Christmas season ebyo ebyekisimu buli mwana wa Fango ni buli ekibiri ne Petro tugenda kwokya ebitebe bya Nuupu byonna n'eddwaliro lyako mukitegeera mwetegeka okwekalakaasa we are fighting for freedom mwasibira omuntu obwereere mwasiba Alyanisiki mwamusibira bwereere you imprisoned an innocent person atalina musango nyinza otya okungamba nti akasimu ka miliyoni satu kasibya Alyanisiki agule emmotoka ya miliyoni 5 mwasibira omuntu obwereere nga mwagalamu okubakutwa tenawulidde kyalubanyi yeegasse ne nannyini eddwaliro ly'Ensambya bakuba Alyanisiki obutwa bamukole nga bwe bakuba Ssegirinya nga bwe bakola Ssegirinya kati buli mwana wa Fango yenna ali mu ghetto kwata ekipiira okwate Petro okwate ekibiriti Alyanisiki bamuleetera ne bamuzaayo tugenda ku ddwaliro lya Nsambya woolaba ekitebe kya Nuupu kyonna nti oba kiri wano bati kiriweemu peteroli okikumeko omuliro awo wetulaga mukitegeera awo wetulaga kubanga tetugenda bikwata mpola nga wekwagala eddembe liganye eddembe liganye buli mwana wa Fango stand we have to fight for freedom we have to fight for our freedom bwe luba lutalo tugenda kulubawa akiddamu we lubeera lutalo tugenda dubawa target kwokya bitebe bya Nuupu byonna ebiri mu Kampala ne mu byalo ebisigadde n'eddwaliro ly'Ensambya bonna balina emisango Kyagulanyi yakwataganye ne nannyini eddwaliro ly'Ensambya bakuba Alyanisiki ebiseera ebiso bazimukubye nawulidde nti zaabadde zabutwa abo nno baana ba Fango nga beewera naye kyesimanyi kijja kuyamba obubaka ng'obwo webunaatambula ne busaculating nga kirina kikiyamba oba kyeyongera kusajjula nsonga nze naawe naye nga ebigambo bingi ebirabiddwako weewaawo abantu babadde babawa amagezi nti bandibadde ebintu ebimu babyesonyiwa nga tuvuddeko omunnange olunaku lweggulo nakuleetedde emboozi omuyimbi Gravity omutujju nga bamusindikidde ekibaluwa ekibakuntumye wali ku Jinja Rose
police station. Mu kibaluwa kino kyadde kitegeeza mbu waliwo ensimbi ze baamuwa naye teyasobola kubanga ate apafominga ku kivulo ekyo. So zizo ezimu ku nsonga lwaki poliisi yamusindikidde ekibaluwa kimukuntumye. Kansoke nkutwaleyoko tulabe biki ebigenda mu maaso. Kibakuntumye Twitter recording artist oba performing artist omwami wabwe oba muyite Gravity Omutujju teekako ka aka Gravity Omutujju bamuvunana musango ki omwami ono alina sente ze yafuna ku kivulu ekimu n'atayimba ate ne sente n'atazizaayo kakati ekiwandiiko kibakuntumye bakisindise ajje abitebye bamuwadde ensalesale wannaku free alien skin musoke mujjeyo mulyoke munoonya abalala omwezi gwe tuli mu kusaawa nnyase nnyini ulira diversion omwami gwe bayita ASP Sali Paulo n'asayininga police Jinja Road. So Gravity Omutujju anytime from now agenda kuba yeeripotinga ku police ya Jinja Road. Fantastic. Byebyo munnange ekibaluwa kyekyo era asaanidde okugenda yagende yennyonnyoleko lwaki oba agende ye abinyumye lwaki teyasobola kubanga apafominga ate nga essente zaamuweebwa. Yase binaba bivuddeyo byonna byonna ndowooza tujja kuba nga tukola ki tujja kuba nga tubibatuusaako obutereevu byonna byonna tujja kuba nga tubigoberera nga tuvuddeko eyo munnange gyevuddeko aneeno twalaba omukulu oba almost wiiki eno yonna neeyewedde tulabye omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ng'ali mu bitundu eby'eggwanga eby'enjawulo ayigiriza abantu okulunda ayigiriza abantu okulima ayigiriza abantu okufiidinga ente bingi tumulabye nga akola ki nga yeetanira era awo abasinga obungi ne bagamba nti bambi omwami ono musajja mukozi twamulabyeko alina akagaali asindika ng'ali ku bulamu obw'omuntu wa bulijjo naye nga womanyi nti munnange si buli omu nti byakola oba si buli kimu kyokola nti kijja kuba nga kisanyusa buli omu. Omwana ayisiza mu His Excellency Yoweri Kaguta Museveni eggaali bibyo munnaffe mulabe ebintu mutwala Museveni finito. Museveni finito. Ani yali amanyi nti ekiseera kirituuka ng'eyeeyita Ssaabalwanyi Museveni okusala obusaze ennaanansi akirabanga ekyamagero. Ani yali amanyi nti ekiseera kirituuka nga Museveni kimwetaagisa okuyita abakkamera alage ensi bw'akyasobola okwesalira ennaanansi. Ani yali amanyi nti ennaanansi lunaku lumu erifuuka akadaala Museveni kw'alina okulinnya okulaga ensi nti nkyalimu embavu ezibafuga. Ani yali amanyi nti ekiseera kirituuka nga Museveni takyayagala bakiyambi be bamuyambeko ku buntu butono nnyo nga waliwo kamera olw'okuba ati okuswala. Njagala weetegereze nnyo bakiyambi ba Museveni ennaku zino tebakyamuva ku kido. Njagala weetegereze nnyo bakiyambi ba Museveni ennaku zino tebakyamubeera distance. Bwe kiba nga bakiyambi ba Museveni basobola okumuyambako n'okusala akantu akatono ng'ennaanansi ate Museveni n'areactinga mu ngeri eraga nti mundabisa kitegeeza nti Museveni watali kamera n'okuliisa baliisa muliisi. Kitegeeza nti watali kamera Museveni tasobola dde okwekwatira ekikopo kya chai. Kitegeeza nti watali kamera Museveni takyasobola dde okwekwatira wuuma. Kitegeeza nti watali kamera Museveni takyasobola yadde okwenaaza. Kitegeeza nti watali kamera Museveni takyasobola yadde okweyambaza. Gwate lwaki alaga obukambwe obungi nga bano bamuyambako bakiyambi be ng'ate ffe twandirowoozezza gwe mulimu gwabwe kubanga be bazze nga bamuyamba okuva obuvubuka. Bwe yali akyali muvubuka baamuweerezanga ebintu eby'enjawulo. Bamukwatirangako ebintu eby'enjawulo nga ne bbaasa obubaasa bagimukwatirako ebiseera nga yakajja mu buyinza. Naye essaawa eno buli agezaako okukola omulimu gwogwo gwe yamukolerangako edda oba gwe baamukolerangako edda babodegaadi we abaasookawo abijjamu busungu. Mwamulaba ennamunkekeera kiyambi bwe yagezaako okumuyambako ku ttayiro yamubba oluyi ku ngalo. Kakati ne ku kambe mumulabye abadde akoze ekintu kye kimu. Museveni aba akuyamba ng'oli muvubuka lwaki obalemesa okukuyamba ng'oli mukadde? Kubanga twali tulowooza okusooka nti gino mirimu gyabwe era ng'ekitwegombesa okutuula mu ntebe eyo maama gwe omuntu gwe bakwatira n'akatambaala akanyiza eminyira.
Mama gwe bakwatira ne basa, mama gwe bakwatira buli kimu omuli ne bulifu kesi, lwaki we bakola emirimu gye balina okukola nga gyeja kukolerwanga nga okyali muvubuka ate kikuwa obusungu obungi ennyo. Ekireeta obusungu zibeera ntondo okumanya nti tokyalina ky'osobola kwekolera. Museveni lwaki akuba bodyguard b'empi ku ngalo? Museveni lwaki takyayagala bodyguard we amuweereza obuntu obutono oba obusookerwako obusobola n'okukolebwa omwana omuto? Lwansonga nti alina ekifaananyi kyali mu kusiiga nti nkyalina amaanyi, nkyalina embavu. Bino byabagobako bye baamukoleranga okuva edda. Era buli eyeegomanga entebe y'obwa pulezidenti maama gwe omuntu gwe bakwatira n'akatambaala. Ate essaawa eno lwaki alaga biba bive nnyo ng'alina n'okkuba abimukoledde empi? Lwansonga abaamulabisa ate ye akyayagala okulaga ensi nti akyalimu embavu, akyali stedde, naye omulabye engeri gy'asaze ennaanansi kimutwalidde eddakiika mmeka okugisala. Era ogwo omukono ogusaze ennaanansi gwe munnayuganda oli shuwa gusobola okusala ebizibu bya Uganda? Kigutwalidde eddakiika mmeka okusala ennaanansi? Bwe kiba nga kigutwalidde eddakiika nnyingi nnyo okusala ennaanansi eri awo ku nkolokolo ng'olina n'akambe, mbuulire ebizibu bya Uganda ebikuli ewala nga bw'osuza entebe bw'onaasobola okubisalira amagezi nga n'ekyokusala ekikuli awo mu maaso kikutwalidde obudde okukisala. Museveni ne Kakono ani asinga kati? Kakono, akakono ka Kakono kasinga ka Museveni amaanyi. Nkiddamu, akakono ka Kakono kasinga ka Museveni amaanyi. Essaawa eno Museveni ndowooza ekitundu ky'alina ku mubiri gwe ekikyalimu embavu kyokka oba ganaaba maaso gokka, naye ebirala byonna wallahi ya Mungu byagenya. Wano nno we ŋŋambira nti kyangu nnyo okukyusa emyaka mu biwandiiko, naye ate kizibu nnyo okukyusa emyaka mu butonde. Ne bw'onaakyusa emyaka mu biwandiiko emyaka gisigalayo mu butonde. Museveni yagenda n'akola ekyajabu n'agezaako okukyusakyusa emyaka, n'agezaako okwezza obuto mu buwandiike, naye emyaka emituufu Katonda gye yawandiika mu mubiri gwe ng'amutonda gyeyoleka buli lunaku. Giraga nti gyo gigenda mu maaso. Okukyusa emyaka kubeera nga kusiba kalimi ka ssaawa ng'oli mu nnyumba yo. Osobola okusiba essaawa ku ssaawa yo, ne toyinza kusiba ssaawa mu reality. Ne bw'onoosiba akalimi k'essaawa mu nnyumba yo nga ziri ssaawa 10, era bw'onaakuluma bugenda ttandika okukwatirira nti essaawa wasibye yiyo, tewasibye budde. Waliwo enjawulo wakati w'essaawa ne wabaawo enjawulo wakati w'obudde. Essaawa n'obudde ebintu ebyo bibiri bya njawulo. Essaawa nkole, obudde butonde. Osobola okusiba ekikole, tosobola siba kitonde. Kakati ne Museveni okukyusa emyaka mu biwandiiko kyamubeerera kyangu nnyo, naye alemereddwa okukyusa emyaka mu butonde. Kazibe Kapa alina statement gye yakola nti waliwo abantu abeeyita abaana abato ng'era eyo gye babeera omubuuzo olina emyaka emeka nga mulimu ne Walukagga. Omanyi ne Walukagga Ssero tayagadde kumuyita muto neeyano. Waliwo abantu abaagala okweyita abaana abato nga bw'ogenda okumubuuza owange olina emyaka emeka ng'asobola okusalako emyaka 5 n'agikuba wali. Naye omuntu omukadde mbu kw'omulabira kusinziira ku Kazibe Kapa nga bwe yagambye, oba omuntu emyaka gye kw'ogipimira nga bwe yagambye, oba oli awo yagambye nti wa myaka 28 oba wa myaka 35 gyokka, ng'omusana gwaka ng'ate asaba ekikopo kya caayi, obubonero bw'obukadde. Kakati ne Museveni Yoweri Kaguta yakyusa emyaka, naye waliwo obubonero bw'obukadde obw'okuba nga tokyasobola kweyamba. Tokyasobola yadde okweyambaza, tokyasobola yadde okweriisa, tokyasobola yadde okwenywesa, tokyasobola yadde okweyonja. Buli kimu kakati mu kaseera kano bakukolera kikolere, era abakikolera watali kamera bwe bagezaako kikukolera nga waliwo abantu obasampi ayagala kundabisa. Mwamulabe Namunkekeera, kandi abo bakka video ko ngenda sobola okukafuna. Mwamulabe Namunkekeera mu industry ya Sali Musale. Omukulu yakutama ajjewo
akatayiro kiyambiwe nga bulijjo olw'okubanga akimanyi nti egyo gy'emirimu gye yali bamukolera n'awatali kamera n'akutama akamugirewo then amukwase kakwasa oba amukwatireko. Museveni yamusawuka oluyi ku ngalo. Wacha wewe yala kundabisa yala bagambe nti sikyalina mu mbavu yala bagambe nti n'ennaanansi obunaanansi oba n'ettayiro obutayiro ennemye okwesitulira n'ennaanansi obunaanansi ennemye okwesalira. Kaakati wuuyo ebyamagero abinoonyeza mu nnaanansi, ebyamagero omukulu abinoonyeza mu nnaanansi. Emyaka gikugenzeeko kakono emyaka gikugendeeko. N'omwana omuwere akusinga kaakati amaanyi kubanga omwana omuwere akyasobola okukwata ebbeere n'alinyweza, gwe okyasobola okukwata ebbeere n'olinyweza gwe. Naye owange awo wootabuka waakiri teweekubakuba ebiyiso, waakiri teweekamirira ng'ozadde luggube lw'abaana. Muzeeyi Mpolo ng'ozadde luggube lw'abaana. Waliwo minisita w'omukazi gw'otaalegako ndowooza kaakati oyinza okuba oddiriddemu k'otakyalina bulungi maanyi gamala kubanga wobula amaanyi ageekolera automatically n'ag'ekisajja munnange gayinza okubula. Naye ng'ozadde mu baminisita baana, ng'ozadde mu bakaabasajja baana. Amaka ga Dr. Specioza Wandera Kazibwe gwe wagakyankalanya bwe wazaala mu muka omusajja omwana oba mukyajjukira omwana gwe bataziika wa Kazibwe nga Kazibwe yali alowooza wuwe. Mwami Kazibwe yalowooza nti azadde mu Specioza omwana, naye omukulu n'ajja awaganyala ng'omukulu amuwadde oba vice president nga Kazibwe akyayogera munnange nga waliwo omubiita Museveni. Amaka ne gasasika olw'omuntu oyo bigenda okuzuuka nga yazaala mu muka omusajja. Era omwana oyo bwe muba mujjukira bulungi bwe yafa tebaamuziika wa Kazibwe omusajja, baamuziika wa Dr. Specioza Wandera Kazibwe. Ndowooza batya okumutwala mu kika azadde mu bakaabasajja abaana. Ekiwola bakikwasa engalo temulaba Museveni ono okubanga bamukwasa engalo nga n'ennaanansi takyasobola gyesalira nga n'ettayiro takyasobola gyesitulira. Omusajja yatambuza enkebete mu basajja mu bakaabasajja. Museveni yakuwanga obwa minisita nga tasoose kulegako. Museveni yakuwanga obwa minisita nga tasoose kwejjamu. Gwe buuza ekyali kittisizza Nantaba ekyali kittisizza Nantaba bw'onaakitegeera, n'ekyassa omwana gwe bayitanga Suzani Magara bw'onaakitegeera ojja kumanya nti oyo omusajja tasindika n'atabuukira. Abadde sseggwanga ebbanga lyonna n'essaawa eno kaakati akankananga endaggu erinnya omutuba. Museveni kaakati akankananga endaggu erinnya omutuba. Omwana yayimbye Kinnawolovu yasinzidde ku Museveni kuba ndaba atambulanga Kinnawolovu. Omanyi Kinnawolovu ekyo kitambula kisooba. Kinnawolovu kisotya busota tekitambula. Kaakati ne Museveni ono yalibeera Nawolovu ate era njagala mwegendereze nnyo distance mu kiseera kino abakuumi ba Museveni gye bamuwa. Njagala weegendereze nnyo noonyaayo ku butambi bwa Museveni oba owa 2020 oba wa 2016 abakuumi be baamubeeranga distance yenkana ki. Weetegereza abakuumi ba Museveni ennaku zino ne distance gye bamulimu. Museveni bakimanyi nti essaawa yonna atolontoka n'agwa. Mwe mukimanyi tufugwa mulambo ogutambula era simanyi ffe oba tweyite ki, naye mubadde mukimanyi nti tufugwa mulambo ogutambula. Museveni takyalina bulamu. Museveni yasannyalazibwa dda. Ebitundu eby'omubiri egisinga bagisannyalaza dda. Era Museveni agenda kutondoka olwafe nga talwadde. Omanyi alina kemika enkambwe z'akozesa okulwanyisa obukadde n'okulwanyisa emyaka n'obulamu bwennyini nga ye omuntu. Teweerabira nti omusajja oyo yagaana okwewummuza. Emyaka gye egy'ekivubuka yagimalako ng'alafuba na kufuna buyinza. Emyaka gye egy'obukadde n'agibeeramu ng'alafubanira kukuuma buyinza. Tafunye budde buwummula oyo omusajja agenda kukutuka lumwago eri ekigo. Olibeera awo nga babika ku leediyo oyo wamala bbaluna bbanga zze n'amawulire ku CBS
Esawa ziri satu ku radio Chabasa Bulange Mengo omusominza wamala balunabba agentiisa omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni afudde enkya ya leero ebisinga mujja kubiwulira. Museveni agenda tondoka omulundi gumu agweri affe gwolowooza lwaki abakuumi be tebakyamubeera wala, tebakyamuwa wazi, tebakyamuwa distance kumubeera wala. Bakimanyi nti essaawa yonna akyasobola okutalantuka n'agwa, ate okugwa kwe bubeera buswavu kyovola bamubeera kumpi, ne watali kamera bamubeera kumpi. Ovola bamuleetedde akambi nako tasobola keekwatira, oli azza akamukwatireko ng'abagole abasala keeki ate amugobaganya. Gwe tokyasobola kusala nnanansi. Ennanansi olina okugisala ng'abagole abasala keeki nga gw'okutteko bukwasi eno kiyambiwo nga yali mu kusala, naye oyagala okulaga ensi bw'okyalina amaanyi, oyagala okulaga ensi bw'okyalinamu embavu, naye n'ennanansi obunanansi kikutwalidde eddakiika 3 okugisala okugikutula. Bwe kiba kikutwalidde eddakiika 3 okusala okukutula ennanansi, olwo ebisibu bya Uganda kiyinza kukutwalira bbanga ky'okubisala okubikutula. Ebikuli ewala n'ebikuli okumpi ng'ennanansi ekubadde okumpi etalwana naawe kubanga ebizibu obirwanyisa bikulwanyisa, naye ennanansi eri awo ekitayogera ekitenyeenya nga gwalina okusala obusaze ekulemeredde okusala, kikutwalidde eddakiika ezi okugisala ate nga bba abakuumi bwe bakimanyi nti tokyasobola kugisala. Tayiro etazitowa yadde ekkiro 3 ekulema okusitula. Museveni omwana ali ku mabeere akusinga amaanyi kuba asobola odyenywereza, asobola odyebakiraati n'alinyweza ne yeeteera mu kamwa ke ne yeeyonkera, naye gwe atasobola nakwesalira nnanansi ng'era okugisala olaba nga mmirako nga kikwetagisa n'okuyita ab'amawulire ojja olaga ensi bw'okyasobola okwesalira ennanansi. Oweddemu nnyo supu kayirigi, oweddemu nnyo supu kayirigi. Mulogo gwe mulogo asaanira kumussa amiggo, mulogo asaanira kumussa mafumu, mulogo asaanira kufa nga yenyaga. Ogenda kufa bubi ate ng'ekiseera tekiri wala nnyo. Twebuuze ono bulijjo yatujoonyesa. Mukama Katonda nga w'amaanyi amuyirindigudde lumu ennume y'ekigo ng'abantu batunudde awo. Mukama nga w'amaanyi. Museveni essaawa yonna ffe tufugwa mulambo, ekyo nkibabulidde bannayuganda. Osobola okukyusa emyaka naye tosobola kukyusa butonde. Emyaka gy'omu biwandiiko osobola okugikyusa, naye emyaka Mukama Katonda gye yakuwandiikako nti Museveni wazaalibwa mu mwaka gwa 1940, ekyo tokyasobola kukyeyambululako. Ne bwe gibeera emyaka emeka, ojja kukyusa ebiwandiiko, ojja kukyusa obutabo bwa kateekisimu, ojja kukyusa ebbaluwa z'obubatize, naye emyaka emituufu nkugambye giringa obudde. Gwe bino by'oteeka ku biwandiiko biringa essaawa. Obudde n'essaawa ebintu ebyo bibiri byanjawulo nnyo, lwakuba mu bigattika essaawa esibika kubanga yatondebwa muntu. Obudde bwatondebwa Mukama Katonda. Museveni oli mu kawungeezi. Sirabangako njuba ewakana nga kawungeezi katuuse nti mwezi togenda kujja. Era njuba bweyaka emisana bonna kawungeezi ne katuuka nga yeezingako nti obudde bwayo bubeera buweddeko. Museveni tukkirize enjuba yo eri mu kugwa. Oba okkiriza oba tokkiriza, naye enjuba yo gwe omumpembe Yoweri Kaguta Museveni eri mu kugwa. Kkiriza weebaze bwebaza Mukama Katonda. Musajja kyono alwanyisa emyaka. Museveni senga yali mukazi ndowooza takyaliyitiridde buyitirizi. Temulaba amongi nti yeyerusa. Aye ndowooza Museveni kyaliyitiridde buyitirizi. Omusajja alwanyisa emyaka. Omusajja olwanyisa otya emyaka? Omusajja olwana otya n'emyaka? Ayina kana akakona akalinga ekidomola ekyokye. Buli waabeera kabakati. Babakati. Akakona akalinga ekidomola ekyokye baakasanyalaza nti. Baakasanyalaza kakati ono kakono wa TikTok asinga Museveni amaanyi mu kakono. Kakono wa TikTok essaawa eno asinza Museveni amaanyi mu kakono. Museveni alina n'emmandwa emuluma bagiyita kadduwa nnema. Agenda gongo bala oyo gw'olaba.
Yito mulaba n'agongobala kumite yatandika okugongobala ng'omanye ekimutambuza ati ng'abaana bamasikini kati Museveni ne masikini njawulo ki Museveni wayagala okufuula abaana b'eggwanga bamasikini naye ate kaakati mufaanagana kubanga mwenna mutambula obukono muleze bulere abaana be wakuula bamasikini akakono batandibula bakaleze wabeewo abasuuliramu ekikoyini naawe yabakuula bamasikini akako otambula oleze kalere tokyasobola keewanirira tekakyasobola kwewanirira kakati kakulera bulezi naye wafuuka masikini akakono olera kalere olabye enteekateeka za Mungu ku ssente z'olina n'ofuuka kakono olabye enteekateeka za Mungu ku ssente z'olina n'ofuuka kakono ng'obujjanjabi bwonna osobola okubufuna ate bakkanika kuva dda paka ekiseera ekituuse nga balina kukusannyalaza busannyalaza Museveni ebitundu bye eby'emibiri ebisinga baabisannyalaza awewa biwewe era Museveni waliraba nga atambula n'olowooza nti omuntu atambula kumbe ekirobati kiri mu kutambula juzi namulaba mwazunze agenda mu kyalo manya ali mu campaigninga mugezi ddo watuddo era mwegendereza ekintu kino by the way n'ababadde nga temunnazza byandaga muntu zammwe muzizze bujja nkiddamu tugenda mu protestive vote Museveni ali mu campaigninga abatannazza bujja gundi zaabwe ndaga muntu zaabwe kubanga ezisinga ngezaffe zaali ziggwako 2014 bayina ensonga lwaki baakikola batyo mugende muze national ID zammwe obujja abayinamu obusobozi mukole express kubanga beeri abaabwe bali mu kubawa waliwo n'ebiyumba mwe bagabira national ID ate no mwezammwe ziri mu kuggwako kakati nembakubiriza nembakuutira mufune mangu national ID oba mukozese enkola ye express okuzijjayo otherwise mumanyi kyekitegeeza muve ku baana abajjegga bagenda bayasaamirira akalutekajjaako Museveni ne Museveni mu kumenya amateeka afune eddiba ly'amateeka lyayambala n'asobola okumenya amateeka obulungi mu kyegendereza Museveni okumenya amateeka afune eddiba ly'amateeka lyayambala okusobola okumenya amateeka obulungi Museveni asobola teri kulonda nze life president nga bwolaba General Idi Amin bwe yakikola naye ye ateekawo okulonda n'amenyera amateeka mu kulonda naye akulage nti ali legit yayita mu makubo matuufu kaka tosobola kulwanyisa Museveni nga tosoose kutaapinga mu ye na bukodyo bwe nga bw'otasobola kufuula mwana ky'oyagala nga toyise mu ye ky'ayagala kaka tosobola kulwanyisa Museveni nga totaapinzeeko oluusi mu nkola ze kakati Museveni bw'aba ayita mu mateeka okumenya mu mateeka naawe yita mu mateeka okukola ebitali mu mateeka okuba gavumenti tetugenda mu kalulu by'abakama kutulangirira tugenda mu protestive vote mbadde nnandazzeemu sema omukulu kakati agenda njukunju n'agenda ng'alinga kiroboti n'agenda nga bebamuyimbira wamma kamese tambula ekkubo lyawo lyaziba n'agamba gwe nkuyambe ntya nkuwadde ennaanansi gwe nkuwadde ntya nkuyambe ntya nkuwadde nti omusajja nnaali mu kumobilizinga ddo watuddo ekyo temukibuusa amaaso omusajja ali mu kumobilizinga ddo watuddo waddenga kadduwa nneme ekyo temukibuusa ki maaso tutunule nnyo enkaliriza ebyamagero musajja yasaze ennaanansi ababoda mwabirabye Museveni akyalina amaanyi musajja yakutte akamene yeesalira ennaanansi nga tebamuyambyeko gwomanyi kitereeza okusala ennaanansi nga tebamuyambyeko mu dakiika 3 zokka ku Museveni omulabe musajja akyali stede musajja ali stede luli yeesitulya n'ettayiro gwe tewamulaba Museveni ogenda kutuuka ekiseera nga bakusitula busituza okukutuuza mu mmotoka take it from me ogenda kutuuka ekiseera ate wejjuse n'okuba omulamu nakati essaawa eno nkimanyi wejjusa ate okuba omulamu watandika dda okwejjusa okuba omulamu kuba oli mu bulamu obujjudde ekikolimo bwe ssenga ate tebujjudde ekikolimo lwaki
wali wadde gyeweesobola kwesalira ennaanansi oba lwaki lwogisaze wadde ogisalidde eddakiika 3 kikwetaagisa okuyita omutala gwonna kakati atambulanga endaggu erinnya omutuba ennaku zino Museveni atambulanga endaggu erinnya omutuba naye abange bebya munnaffe abaana b'ennaku zino tebakyatya abantu abakulu ye tafuddeeyo amuyisizaamu eggaali mu kulembeze w'eggwanga Uganda naye nga mutuufu ye yeefudde epize nnyo tumulaba alimu obutooke tumulaba asalira gundi emirimu abalaga nti ye akyali mbooko ate era akyagikolera ddala tuli ku NCK TV abambi oba nga tuna subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde nkomawo nabyo toba